Ndeje msiziro kubera ngate mugobera Fahad Pro UG YouTube channel jo muliko nyongera kubera ngate era silumbaniriza ko mwena abapia abakatwega takona mu abakanda baddeo all along mubalenyo badalo kubera ngate mugobera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain yona obeddunguli nalyona awo mubalenyo badalo kubera ngate mugobera namo balabira mu gwanga Uganda kyakabenyo nyini dala atabalabira mu Europe, Canada, America atena mwesi basulide mubalenyo kubera ngate mugoberera era ngandoza kantikwe obutese videos zino sijja kubera nga timba amalira budde ensonga za kabaka zikyakutte wansi ne waggulu ate nebyo Dr. Kwefuno munayi yavuddeyo n'abaako byayogera ku birthday y'omukulu Harriet Skin oba Ariane Skin era nga ebintu nno bikyakutte wansi ne waggulu. Always comment section ebeera open era nga nedde mugwira nga oteekawo endowooza yo wansi bweki kyobeera olowooza ku video gyembeera ntaddeyo. Sooka amatereeza bino ate nkomawo n'amawulire amalala mangi teweera kubera nga olikinga shalingirako abalala eyo basobole okubeera nga nabo abatwegattako temuvaawo. Nalabye amawanga amasiru naye Abaganda muli basiru infinite nja kwetonda kano kabagezi bokka muvuma amawanga amalala muvola amawanga amalala mukilaiminga nti Buganda ye Uganda naye muli basiru nnyo. How can you demand your king over a phone? Kabaka ne bamukwata mukola bukozi analysis ku kukwatibwa kwa kabaka ng'omuntu akutte kabaka gwe mugamba mbu yayina kabaka wali mumulaba olubiri tena muntu kubasibira bweru buli muntu ayanirizibwa munda mubanyiza muti kabaka wammwe ku simu. Abaganda ani abaloga ani abaloga mwagala abakiga bajja babanyize kabaka wammwe mwagala abalugwala bajja babanyize kabaka wammwe. Museveni yandiyambye eggwanga mwagamba dambu yaye wambye kabaka Museveni afunye mu kabaka nga afudde kibuuze gwe naawe mubeere bantu bagezi okunyigirizibwa kwonna mu Uganda kusinga kubeera mu Buganda. Kibbattaka kiri mu Buganda amawanga amategekalakaasa tetuganye tegali bulungi naye era tegali bubi naye muli awo eva bu 24/7 buli kintu mumanyi kyakogerako buwogezi. Kabaka wammwe kabaka wa Buganda nababula ku maaso mukola bukoza analysis ku masimu mbu kabaka aleka yakwatibwa kyesipita mayiga abe Buganda jibazeewa esenezo tofali yazikola tetuwambalirira nga mwe amusirise mwagala barugwa babanyiza kabaka wammwe. Abaganda ani yabanya mu mitwe mutegera mwetise mulinga bakiga. Please buli Muganda woli oba muna Uganda ngo yagaliza Buganda kabaka wa Buganda ali mu buwambe. Juzi kabaka lwasemba yo kumujenga tumubanjiza akawo musega tuyajanga na mamiro gano galigaga ga musota ngarasa na kwogera bulungi naye how dare you sit behind your phone nogamba kabaka bamukote era gundi amuyina nga you are doing total nothing. Kabaka abera wamanyi nga ina abantu abasobola mulwanirira baba ne abantu bayinza mulwanira kitegeeza tana makulu gakola je muli mwagala kubalaga njole muba people obuwangwa bugwawo mu bulaba bana abantu bagala kusako muntu waabwe gubageno kwesanga dikoyi bamukozese buli mupira gubagala okuteeba basobole okwavuwaza n'okubba Buganda. Mugamba mbu embeera mbi naye mbasuubiza things are going to worsen more than this. Mwe muddaawo mutule muzinga emikono ojja kugamba mbu nze ndya n'ennyone neebaka sifaayo kiki kigenda mu maaso mu ggwanga but my guy va mu kasooli ndiwulira muzuukuse emitwe. Tosobola kungamba bakutte kabaka mboli oli ku simu yonyega kabaka bamukutte nga Hospital Maiga kabaka yayina katikiro afusa kayinja mu ngatto lwaki tetulwana n'avaako. Amawanga malagali organized lwaki bali solid naye Buganda buli muntu alina kayina gama siva wendi bati okufiirwa ebyabwe naye mbagamba amazima ojja kutya okufiirwa leero naye nca ojja kukaba ngo ononye gwokabira akubule. Ssaabasajja wangali Buganda ku ntikko twagala kabaka buli Muganda woli please stand up for your king. You can never and ever demand your king over a mere phone. Buza kabaka jali gwe junju gwe semakokiro abantu abamu mulekerawo okuloza nti abantu basiru bwemba mwagwe ddalu mugene muri gwireke walala dole tabintu bya kabaka wan okola mu lubiri kabaka yakuwaka ekifo
okola mu lubiri mwenno mujjewo akamanyiiro bayizawe manyi mumanyiira obuuza kabaka gyali oli Katikkiro gwe Katikkiro wa Buganda gwakulira olukiiko lwa Buganda oba oli mukoddomi wa kabaka mwe bavubuka mwe mulekerawo okumanyiira abantu on a very serious note mulekerawo okumanyiira abantu give people respect obuuza kabaka gyali ngaani who are you mwe by the way mwe temulooza nti abantu basiru don't think people are stupid bwe mba mwasalawo okugwa eddalu muligwire eri ewalala ngo kabaka aliwa twagala kabaka nga gwani ngani kabaka alina abaana be usanga Lyambogo waali Jjonjo waali kati gwotandika atya okubuuza why don't you mind your business lwaki tobuuza nnyoko gyali n'ekitaawo mugenda mumanyiira abantu struggle zibalemeredde mwe by the way muwa abantu respect kabaka aba yagenda bweru kumujjanjaba he should be given respect mulekerawo okumanyiira abantu bwe ziba struggle zammwe ze mwayingira zibalemeredde mutandika okumanyiira oli Katikkiro wa Buganda kabaka alina baminisita tebaliiwo mwefuula abategeera muli basiru omunoddaawo kati nze ndi mu Uganda gweweebweru onsinga otya okumanya lwaki temufa ku famire zammwe sanga Lyambogo taliiwo muve mu bintu by'ekisiru ebyo era sagala wano saga biwulira wano mujja byebuliza eri mbasiru bannammwe don't start your nonsense here on a very serious note ebintu bya Buganda bitwale eyo kasasiru tomanyi lubiri gye luli woba oyagala kulaba kabaka gyali genda mu lubiri alright kati eri abawuliriza bakyabba Safama ne BBS Terefayina mbu eyaffe bwe mubeera nga amawulire g'obuyinike g'omutanda mulinze gawuliriza kweze media houses ebbiri nyongera bajjukisa tekibangawo tekiribaawo era tekirisoboka kaliko akaseera mpuliriza nga omutanda bigambibwa nti bali mu nteekateeka ezimugjawo nti bali mu nteekateeka ezimuwa obutwa bakosa media houses zino zennyini ebbiri gavumenti y'emmengo ng'ekulirwamu Peter Mayiga ow'ekitiibwa Mayiga omanyi ayagala ebitiibwa n'avaayo n'atulimbalimba n'alimba Obuganda mu kabaka gy'ali ateredde entende twagenda mukubako ekimunye nga kabaka wallahi tasiime na kutuulabako nga kakiddwa okutuulabako kati ssebo ow'ekitiibwa Peter Mayiga yavaayo n'atunnyonnyola mbu endabika kabaka gy'ali alabikamu ng'alinga ali ku mugo gw'entaana mbu just yalinamu ani allergic reaction bato bwe yatunyonyola ku BBS nezo zikyabba Safama zaabwe bwe batunyonyola kakadi nyongera bajjukisa tanavaayo na kutunyonyola kabaka waali gusinze beene naye Mayiga tubuulye Obuganda bwakola ki kabaka waffe bwamukola kyokubanga tannasiima kutulaba okuva mu nkuuka ne ku mazaalibwa galeme kutulabikako tasiimye era tumayera kukakatulaga kabaka waffe gyali omulabe wa Buganda ali munda muffe yavaayo wiiki eri ku mazaalibwa ga kabaka n'agamba mbu kabaka eyeeyita kitaffe mu bigambo byongera bibateerawo n'agamba mbu eyeeyita kitaffe n'amwegaana number 1 buli mukulembeze yenna statement yonna gy'afuluma amala girowoozaako n'ebiseera ebisinga abakulu amala naziwandiika tetusimatuka bigambo mu byabufuzi oba mu bintu bya bukulembeze tetusimatuka bigambo twagala kabaka waffe ssebo Peter ow'ekitiibwa Mayiga banenge muli mutya mayendobozi nga bulijjo mama Junior mukyotala banange omukolo gwa Fedi nga gunyumye bali abagenze ku mukolo mukulike eyo mwenna n'omukolo gunyumye omukolo gubadde munyuvu nnyo ddala era bambi Michi ne Posha bane munyumidde omukolo mubadde basanyufu bane ekimu kibadde bulungi nnyo bane Posha nga onyumye leero bande leero onyumye
And you guys were very happy. Michideka vibe was okay. Everything was good. Outshining Damugole, ABCDFG, Wamabane Munyumye, Omkolbane Kunyumi Okfa. Wanna say congratulations to the couple. Banatana kufuna basajja tap on the blessing. Atana kufumbira tap on the blessing. Atana kufuna mwanjula. Yagaliza ofune. Mkwani yagaliza ofune. Yagaliza ofune zemba buuliza. Mujja kuza kimuchotala nyirira kimuchotala eva yabeera asanyukira ku bantu. Nesanyukira ku bantu nage nenfuna ekisima. Zisanyukira ku bantu. Ate nga zisanyu liri genuine. Otherwise when I'm kumukula ba representing Zabambi, thank you so much. Gwe waffe cheka bambi asuubiriza dde. Bannange double blessings. Tukwagaliza buli kimu nga kiri kirungi. Abagole bafambi tuwagaliza obufumbo obulungi. Tusaba Mukama yababeera mu bufumbo bwammwe. By evil eyes, but it will end in tears. It will not. It will end in tears. One way back to sender. Nese kubagole baffe bambi bana abalungi. Alimo matemba de muvudde mu mawulire nga temukyakola nnyo obuvuyo mu mawulire. Temuli munyo like okwanjula okukyala kwa okwanjula okukyala kwekwa what was going on nga temuva mu mawulire nikyadde kirungi n'omugenzi okujja okwanjula temuli nnyo muki mu mawulire. And that is really very nice. That is really very nice. Tubagaliza birungi byererera mikwano. Michi nempota mwebale kunyumya mukolo, mwebale kusanyukira ku mugole, mwebale kuwa vibe. Byebyo tusaba Mukama Katonda ababeera mu mukolo gwammwe banna yababeera mu bufumbo bwammwe yekka. Simanyi Fibiki yabakola omuwala omuto bamutwala batya n'ensigala wano Kabaata. Singa mbadde Uganda nandinywedde obutwa bw'emmese naye maama. Baana mwenga mukolokose Fibi mutasiima. Fibi ffe tumufuula kyali naawe. Bano abaava ekyanna mukaka batategeera internet be balumwa omutwe naffe. Kubanga ate mulaba tabaddamu mukazi wattu. Atwagala nnyo okufaako obufi. Bw'abagala nnyo nga mumukolokota. Kabaata omuntu gwe batayogerako abeera feeriya. Ekyo naawe okimanyi. Abeera feeriya atya? Omuntu gwe batayogerako abeera feeriya. Omuntu ayogerwako yabeera ku mulamwa naawe. Kati Fibi tuyina omwogerako paka kuwulira bubi. Kale Fibi kiki yakoze ekibi kisinza omwogezaako bannange? Fibi byonna bye yakoze birungi lwakuba yabikoledde mu budde obutali butuufu. Butya? Butya? Obudde bwe yakoleddemu embaga tebwabadde butuufu naye nga kye yakoze kirungi ffe tetunnakiwakanya. Jesi yakikoze mu budde butali butuufu. Fibi akyali mwana muto. Akyanoonya future. Kati gwe ki ekiba kikuluma ng'oli afumbiddwa bibi? Gwe kimanyi nti naawe Fibi okusetolinga alina okufunayo abasajja abalala nga 6. Kati embaga ekyali yemwa ojja laba embaga ey'okubiri n'ey'okusatu alyoka asetolinge. Ab'okufumbirwa ab'okwagalako? Ab'okufumbirwa eyo ateeka okunobayo. Tasobola bbeerayo. Tunuulira emyaka gy'omuvubuka n'egya Fibi naawe Kabaata. Kyenjogerako olinga takitegeera. Kale ndowooza twogere ebisanyu aba internet bye baagala okuwulira ndowooza. Bye tulina okwogera naye nga amazima amatuufu gali nti egyo emyaka kizibu okukaddiwa bombi kati alina okunobayo. Kati ate jjukira abo abantu ababeera ku banks kiki bano abantu ba Rimlight ffe tuba tubabalira. Kyolwo olufumbirwa lumu kyolwo lumu. Nga tulinda okutiikinga olwokubiri. Gomanyi mukwano gwa Fibi abasajja be yakafumbirwa? Aliwa? Dr. Alima. Dr. Alima simye basajja baalimu? Buuza awo abaana mu comment bakubuulire. Ali mu basajja 6. Kati ate waliwo olugero lw'Abaganda olugamba mbulira gw'oyita naye. Ng'omalayo Kabaata. Oli musajja Muganda. Nga gw'oyita naye kubuulira empisa ze. Kati bwaba mukwano gwo nga mubbi naawe oba mubbi. Kati bwaba mukwano gwe yakafumbirwa enfumbirwa 7 gw'osuubidde ye agenda kukola ki? Naye ati mwagamba baayawukana.
Kabata ffe batuyita bannamukadde association. Omulimu gwaffe gwegwo okitegedde. Naye ng'ekyo oyo omwana alina ofumbirwayo omusajja omulala n'omulala. Mikwano gye bonna obalaba. Baba n'abaana bagamba abasajja 8. Oba okitegedde. Kati kyekyo munnange Phoebe yafumbiddwa mu budde obutali butuufu, ali mu rimlight. Okimanyi Phoebe yeefiiriza emikisa, naye abantu tebasobola kitegeresa wazino bw'okyogerako bagamba oli mulogo. Kati simanyi lwaki wabanga mukazi wattu yafumbiddwa lwaki ogamba yafiiriddwa emikisa?